Balamusizza bannaffe ffenna mwenna abatugoberera. Njagala njigirize abantu okwogera Oluganda olulimu ebisoko n'engero. Bwe njogera emboozi giddemu. Emboozi gye ngenda okwogera leero temuli bisoko bingi na ngero ey'Oluganda olusansa, naye ngenda giddamu ng'ate mujjuddemu ebisoko n'engero. Wabula gy'okumubbiddingana gy'okumubbiigana byogera, kuba tugoberera etteeka ery'omuntu nti buli ky'oyogera tugoberera etteeka eya human principle that a man talks. Tugenda kubyogera, bwe mbyogera gamba omwana abyogere, oba naawe bimwogereremu tutambule. Then nja kuddira emboozi eno era ngiddemu mu Lungereza olusaamusaamu n'Olungereza lwennyini olugumu. Abaana bagoberere mpola mpola, tubayigirize Oluganda ate bayige n'Olungereza, kijja kubayamba. Ssaako n'okubasobozesa okubiwandiika, kubanga empandiika tugenda tugirongoosa, tubalaga engeri gye bawandiika mu Luganda mpola mpola. N'empeerezi ze twagenze nazo, abatamanyi bajja kuyiga, abamanyi bajja kuyigira ddala nnyo. Olwatuuka nga mbalabira abooluganda, era muddemu nti abooluganda ng'otulabira nga wabaawo ab'omukwano babiri, yali Wammese ne Wakkapa. Wabula Wammese ne Wakkapa baabeeranga eyo mu ttale nga baazimbayo ennyumba zaabwe, naye wakati mu kuzizimba twagala tulabe ate baazimba batya, kubanga baali bapulaninga oba baali bapangapanga okuzimba ennyumba. Wattu Wammese yateekangamu obugaya buluusi ng'alaga ng'ate azimba, era Wattu yakkakkana azimba ennyumba nga ntono ku ya munne, era yatesikiriza kubanga baazimba ku miriraano era baali bookya bbiri n'essaala n'okwessa biki bisoko. Wabula bwe baatambula bazimba ennyumba zaabwe, buli omu ng'abeera wuwe era bakyaliragananga. Naye munnange era kyava ddaaki ne bafuna ebintu eby'okukola eby'enjawulo ng'ab'omuliraano era ng'abaagalana. Lumu Wammese yakyala wa Wakkapa, naye olw'okuba ye Wammese yali mutono ng'enju ya Wakkapa nnene, era yayingiranga n'atuuka eri gye bayita ebuziizi, kale nga yayingira naye mu kisenge. Naye ate Wakkapa bwe yatuukanga, bwe yajjanga okukyalira Wammese, Wattu yali tajja mu nnyumba era yakomanga bweru nga bamuwa akatebe n'atuula. Naye lumu Wammese aba akyalidde Wakkapa, kyava bamuleetera omupango obulungi nti naye omanyi Wakkapa, twandisaanye naffe tulabike ng'abantu nga banyirira, abantu bamwa ebyenyi, naye ebyaffe byonna byazika byaggwaawo, naffe tusobole okumwa ebyenyi byaffe. Wakkapa yasanyuka nnyo n'agamba, naye Wattu ate enkola gy'oleese ennungi, naffe twandimwedde ebyenyi tulabika bulungi ng'abantu bwe bakola. Kale Wakkapa yabuuza Wammese nti kati tukoze tutya? Ko Wammese tugende mu katale, buli omu akwate ku ssente, tugende tuguleyo obumweno oba bwe mwandiise shavers oba ejjirita, tulabe nti tusobola okwemwa. Era munnange baakeera Nawankya ne bagenda mu katale okugulayo obumweno. Bwe baatuukayo buli omu yagula akake, kuba baatya nti bwe banaakozesa akamweno akamu waliwo endwadde ezitulira eziyinza okubakwata, ne basalawo buli omu agula akake, era baagula buli omu yagula, baagula obumweno bubiri. Era bwe baamala okugula ne bafunamu ekirowoozo nti naye kati tuneeraba tutya nti tunyiridde, era ne bafuna ekirowoozo ne bagula endabirwamu gye baneerabiramu. Bwe baamala okugula endabirwamu, baakwata ekkubo ne badda ewaka. Wattu mu kkubo omwo mwalimu amakubo mangi agayitamu ne ba Wammese abalala ssaako n'ensolo endala mu ttale eyo, era baagenda mpaka waka. Bwe baatuuka waka baakomawo nga bakooye nnyo, kale tekyabasobozesa kukola mukolo gwabwe. Enkeera baakeera nnyo, olunaku olwaddako ne basobola okuba nga bakeera okumwa ebyenyi, era baakeera bwa Nawankya ne batandika okumwa ebyenyi. Wakkapa yasooka okumwa Wammese, era Wattu n'amumwa bulungi nnyo. Wammese n'alabika bulungi nnyo. Bwe yalabika obulungi, era awo
waali luwalo lwa Wammese mwa Wakkapa. Wakkapa Wammese bwe yamuwa Wakkapa, Mwattu yamumwa bubi nnyo. Naye oluvannyuma lw'okulaba nti amumwedde bubi, Wammese yakweka endabirwamu nga tayagala Wakkapa ategeere nti amumwedde bubi. Era endabirwamu eyo bwe yagikweka, yakwata ekkubo n'adduka okwekweka. Mwattu yasenguka n'agenda okwekweka. Wabula bwe yali agenda yafuna ekirowoozo n'agenda ow'omuntu, ne yeekweka mu nnyumba ow'omuntu. Era teyamusaba na lukusa, atandika okubeera mu nnyumba. Naye nga bw'omanyi nti olubuto lwo lubanja, Wammese yatuuka ekiseera ng'alina okulya. Kale yagendanga n'asoberera ku mmere y'omuntu ku ggulu n'alyako. Naye teyamalangawo, wabula omuntu yanyiiga nnyo n'agamba naye bannange ani andira emmere? Agenda okulaba nga Wammese yeekweka eyo. Omuntu yagezaako n'okumukuba naye nga Wammese yeekweka eyo wansi, omuntu gy'atatuuka wansi w'ekitanda eyo. So n'ekitanda kyalina kya kkomerero. Kaakati Wammese nana teyava okwo, yakosa ejjoogo n'atandika okulya ku mmere ku ngoye, n'alumaaluma engoye z'omuntu ate yeyalire kkira omuntu. Kale bwe yalumanga ku ngoye z'omuntu yaziwumulangamu ebituli, omuntu n'anyiiga nnyo nnyo. Kaakati tuzzeeyo eri mu ttale. Wakkapa bwe yanoonya endabirwamu yawaddaaki n'agigwako. Bwe yagigwako kyava adduka neyeraba, agenda okweraba nga mutuufu mubi nnyo nnyo, ng'alabika bubi nnyo. Nanjuga n'agamba oke, Wammese kye kyamukweseza endabirwamu yakikoze kigenderere. Kale Wakkapa yanyiiga nnyo era yatandika okuyigga Wammese. Yagenda owa Wammese, yagenda okusanga nga mutuufu n'ekituli ky'emmese kirimu nabbubi, kiraga nti Wammese yakola ki? Yasenguka dda. Wakkapa yagoberera mpola mpola obuufu Wammese we yayita. Munnange ekkubo lyamuggusa wawani wa Wakkapa, lyamuggusa wa muntu. Era bwe lyamuggusa ow'omuntu nga tiyasooka kuyingira mu nnyumba, naye kyakola yafuuka mukwano gw'ani? Yafuuka mukwano gw'omuntu mpola mpola. Yawaddaaki bw'amuyisaako akakira bw'ati bw'akaaba nyaawo. Omuntu n'agamba ndi Mwattu ono Wakkapa omukwano talina na bulabe. Wakkapa bwe yabeera awo omu yabuuza wa muntu, baguddewo ddala omukwano, obaye mu nju eyo tolinayo kizibu kyonna? Ko wa muntu nti Mwattu nyinayo ekizibu, waliwo Wammese amalidde engoye zonna zirumyerumye ate n'emmere yange agiryako, yanfuukira kizibu. Ko Wakkapa nti Mwattu nsobola omukwata bw'onzikiriza okuyingira mu nnyumba, nja kumukwata, ne bwe mukwata onampa ki? Ko omuntu nti nze Mwattu nze nja mukuwa obulye, sina kyamukolera. Munnange omuntu Wakkapa ng'atandika okuyingira mu nnyumba. Bwe yayingira mu nnyumba, Wammese ne yeekukuma. Bwe yeekukuma ennyo ne Wakkapa n'agumba n'amulinda. Lwali kyabadde aki? Yamusoberera n'amukwata. Era bwe yamukwata yamuleeta ow'omuntu n'amugamba munnange guno omukutte Wammese, mukolere ki? Ko wa muntu nti lya. Munnange Wakkapa n'agenda ne yeerira Wammese. Okuva olwo Wakkapa yatandika okuyigganya ba Wammese bonna gye babeera, era bw'abalabako abayigga. Kale ne Wakkapa yatandika okubeera ow'omuntu, era ne Wammese yatandika okubeera ow'omuntu. Eyo y'emboozi gye njagala tutambulireko mpola mpola mpaka abaana bwe banaagiyiga, tugiteekemu ebisoko ebirungi n'engero ennungi, ate tujja giddamu ne mu Lungereza mpola mpola.